Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nga Yesu Kristo ke kakubo akatono ke tulina okuyitamu. Yesu Kristo ke kakubo akatono ke tulina okuyitamu akatuze ewa Kitaffe. Kakubo katono nga bw'omanyi olusozi. Teri kkubo ddene lirinnya lusozi. Olusozi lwonna obukubo obulinnya olusozi kaba katono ate tekaba kangu. Kakati naffe okula mu mwoyo tuba tuli mu kulinnya lusozi. Tuba tuli mu kulinnya olusozi olwo, olusozi Sayuni, nga Kristo ke kakubo akatono akalabibwa abatono era akatambulirako abatono ddala ddala. Omwoyo Omutukuvu ye muyambi waffe ng'oli ku kakubo ako akatono. Era obeera kakubo ako lw'osanga omuyambi oyo Omwoyo Omutukuvu. Bantu ba Katonda abalungi, ebigambo bino bye tugabana by'abo abalina ennyonta okutegeera mazima. Ebigambo bino by'abo abalina ennyonta munda mu mitima gyabwe nga ddala baagala kutegeera Katonda. Tebanoonya nkolagana n'abantu, tebali mu kunoonya nkolagana kwegamba n'abantu, wabula bo nga banoonya nkolagana na Katonda. Kubanga lwo abalala nga banoonya nkolagana n'abantu, nkolagana na bifo, naye bano nga banoonya Katonda. Bannannyini bigambo bino si bya buli omu, bya batono. Ate bino ebigambo byakwekebwa kyama. Mukama n'abikweka abagezi b'ensi eno, ate n'abiwa abo ensi beetasuubira. Bantu ba Katonda abalungi, olwaleero tugenda gabanako ku bubaka lwaki abamu tebakkiriza kubikkulirwa. Tugenda kuba twogera ku nsonga lwaki abamu tebakkiriza kubikkulirwa. Era w'oba oli ng'olina b'ogabana nabo ekigambo kya Katonda nga bawakana, toggwaamu maanyi. Tugenda kuba twogera ku nsonga lwaki tebakkiriza. Era ensonga ezo zituule mu mutima gwo, oleme kunyiiga, oleme kaayana, oleme kunyiigira baaluganda lwo ne b'okola nabo n'abalala b'otambudde nabo okumala emyaka, oleme banyiigira. Kuba ne Kristo bangi tebaamuwuliriza. Tulaba abantu wangi mu Bayibuli Peetero ng'ayogera, tulaba abantu wangi Pawulo ng'ayogera nga bawakana. Ebigambo bino eby'okubikkulirwa, Mukama atuwa okubikkulirwa nga ayagala ensi, bannaddiini b'ensi abalina enjigiriza yaabwe gye baateekawo ebayamba bo okufuna amagoba, ebayamba okwekuumira mu bitiibwa. Kuba enjigiriza eno ey'ensi ey'eddiini egenderera omuntu awe muntu munne ekitiibwa. Ekifo ky'ekitiibwa kiwa Katonda. Era ne bateekawo n'ebyambalo amaganduula, ng'amaganduula ago gategeeza bitiibwa, nti buli abeera n'amaganduula ago, buli w'abeera asuubira abantu mukubira bbaayi, mubuuzaako, kwegamba mulamusaako mu kitiibwa eky'amaanyi. Kati enjigiriza y'ensi egendera ku muntu awe muntu munne ekitiibwa, ate ekitiibwa ekyo nga Katonda yakigwanira. Naye Mukama atuwa okubikkulirwa, bannaddiini b'ensi bategeere, baawule amazima nabo kye bazze bazimba okumala emyaka. Kati bwe bawulira okubikkulirwa kuno nga twogera ku Adamu, twogera ku Katonda engeri gye yatonda ensi, beezuula mu bo, ne baawula bo kye baategeka ng'abantu, ne balaba n'ekya Katonda, ne balaba enjawulo. Ate era Mukama atuwa okubikkulirwa, twongere okutegeera nti Yesu Kristo kye yayogera buli kimu kigenda kutuukirira. Kubanga Yesu Kristo bwe baamulaga yeekaalu n'abagamba eyo ejja kumenyebwa, tewali jjinja lijja kusigala ku linnaalyo. So nga mwalimu amakulu ng'ategeeza yeekaalu eyo eri mu mutima gw'omuntu, ng'ategeeza enjigiriza z'ensi eno, amadiini g'ensi eno, enjigiriza ze bataddewo, ze basoma ku masomero, ze basoma mu bitabo, nga yali ategeeza ebyo byonna ebisomeseddwa ensi, amadiini g'ensi, bigenda kunyeenyezebwa mu mutima gw'omuntu, tewali jjinja lijja kusigala ku linnaalyo. Kuba enjigiriza ezo ez'ensi zibakozesa okuzimba eddiini mu mitima gy'abantu. Kati Mukama atuwa okubikkulirwa, byonna ebisomeseddwa abantu okumala emyaka ne bitandika okunyeenyezebwa nga tewali jjinja ligenda kusigala ku linnaalyo munda mu mitima gy'abantu. Y'emu ku nsonga lwaki Mukama atuwa okubikkulirwa, era tugenda kuba tugabana ku nsonga lwaki
bangi tebakkiriza kubikkulirwa. Lwaki bangi tebakkiriza ekyo ekitatuweereddwa mubiri na musaayi? Bangi tebakkiriza kubanga bo bagoberera ekyo ekiweereddwa omubiri n'omusaayi ekisomeseddwa ku ssomero. Bangi bakkiriza ekyo ekyogerwa ng'akyogera purofeesa oba yasoma theology oba yasoma ebya Bible college emyaka n'emyaka. Ensi kyekkiriza naye ate ne bawakanya okubikkulirwa nga balagira ddala nti abo Abafalisaayo abawakanya Yesu, omwoyo eyabalimu nga bawakanya Yesu, kabonero akalaga nti era yaaliwo ne leero abo abawakanya okubikkulirwa. Kubanga Yesu we yabuuza abayigirizwa be nti abantu bampita ani? Peetero n'agamba ye ggwe Kristo wa Katonda. Yesu n'amugamba ekyo tekikuweereddwa mubiri na musaayi, wabula kikubikkuliddwa Kitange. Era Yesu n'agamba nti ogwo gwe musingi gw'ekkanisa ye, nga tategeeza Peetero wabula ng'ategeeza nti ekyo ekikuweereddwa Kitaffe nga si mubiri na musaayi gwe musingi gw'ekkanisa ye. Kati ebigambo bino eby'okubikkulirwa olw'okubanga omubiri n'omusaayi babinoonya tebabirabamu, singa baali babimanyi singa baabisaanyaawo, naye babiwulira ne babigaana ne babiwakanya kubanga si bya mubiri na musaayi. Wabula Kitaffe yabituwa, yabikuwa ggwe mu mutima gwo n'obikkiriza, y'aba abikuwadde. Tekitegeeza nti Kitaffe aba abiwadde oli yekka aba abyogera essaawa eyo, wabula naawe abikkiriza Kitaffe y'aba akubikkulidde munda mu mutima gwo obitegeere, kubanga ye yekka y'ensibuko ey'amazima. Ye yekka y'ensibuko ey'amazima. Era abantu bangi tebakkiriza kubikkulirwa olw'ensonga okubikkulirwa baba tebakusomye mu masomero. Kuba bangi baagala bakkirize ebyo basomye mu masomero bye bagamba kino twakisoma mu ssomero ly'Egindi era Bible College, kino Purofeesa gundi Kakensa yakyogera. Kati bangi tebakkiriza kubikkulirwa kuba tekuliiko ebitiibwa ebyo nti Kakensa munnassaayansi, Purofeesa gundi omukugu mu kino yayogera kino. Y'ensonga lwaki bangi tebakkiriza kubikkulirwa. Y'emu ku nsonga lwaki. Era n'emmeeme ezikkiriza okubikkulirwa kuno, emmeeme ezikkiriza ziwulira nga munda ng'emmeeme zifunye ekiriisa eky'omwoyo ekigenda oziyamba okukula, era emmeeme ebuukabuuka munda mwoyo ategedde amazima, yawulira emmeeme ng'erina essanyu ng'ebuukira waggulu. Wabula ng'omuntu ye awulira bulizi ng'ekigambo kirungi, ng'essanyu talina bigambo by'ayinza kukozesa kuliggyayo, naye nga munda mu ye essanyu aliwulira. Naye bangi abawakanya ekigambo eky'amazima, abawakanya okubikkulirwa, kubanga bawulira nti bamativu n'enjigiriza z'ensi. Bawulira nti okusinziira ku bye bayize batuuse ku kiseera okuba nga basobola okwawula ekyo eky'omwoyo n'ekitali kya mwoyo. Bo mu magezi g'omuntu aba awulira nti asobola okwawula amazima, wabula emmeeme muli yeerina okwawula, kuba emmeeme yaffe yeerya, yeewulira essanyu ng'eridde ekirungi, ate yeewulira nga teri mu kwongerwako. Kati bangi abagaana ekigambo tebafaayo kuwulira munda muli, wabula bagendera ku magezi gaabwe ne beebuuza kino ekigambo baakisoma mu Bible College yawa. Bw'alaba nga si kya Bible College n'agamba ebyo tajja bikkiriza, naye ng'emmeeme yeerina okwawula, yeerina okuwulira nga kyerya kirungi oba nedda. Kubanga amagezi ag'ensi ag'eddiini ge basomesa mu Bible College n'awalala, yo teri bibuuzo. Bwe bakusomesa nti oba omuntu yali nkima, tobuuza, okkiriza bukkiriza. Bwe bakusomesa nti Katonda y'omu, Abasiraamu bamwita linnya lino, Abasamize ne bamwita liri, ne bali ne bamwita liri, abamusinza mu ebibumbe ne bamwita liri. Kati bo bakkiriza nti Katonda y'omu, kuba yo tebabuuza bibuuzo. Naawe kennyini munda tokkirizibwa kwebuuza muli nti naye ddala kino kituufu. Kati enjigiriza ez'ensi zo bwe zityo we ziri. Bakugamba nti amagandula abafaaza beeyisa bwe bati, babishopu bambala bwe bati, tobuuza. Naye mu kubikkulirwa otandika okwebuuza, naye lwaki kkala bweti?
lwaki bakozesa kino? Kubanga emmeeme eba efunye ekitangaala, eba efunye obulamu kati ng'etandise okulaba, etandika okwetegereza, kati by'ebibuuzo ebijja munda mu ggwe n'ogamba naye kino lwaki kiri bwe kiti? Kati bangi abatakkiriza kubikkulirwa, okwo okwebuuza tebakulina mu bo. Era bangi abatakkiriza kubikkulirwa kubanga bo bakkiriza munda mu bo nti basobola okwawula ekituufu n'ekitali kituufu. Kwegamba tebamanyi nti ekyo kye balina mu bwongo bwabwe bwe bukakafu nti baalya okuva ku muti ogw'okumanya ekirungi n'ekibi. Kubanga ekyo kye kyatuuka ku Adamu bwe yayonoona n'alya ku muti gw'okumanya ekirungi n'ekibi, kati n'atandika okuba ng'asobola okwawula kati ndi bwe nti, kati ndi bwereere. Luli yali talaba nti ali bwereere, kati n'alaba ali bwereere, tamanyi afiiriddwa obulamu bwa Katonda. Kati bangi abatakkiriza kubikkulirwa, bo munda mu bo beewulira nti basobola okwawula ekirungi n'ekibi, bwe bukakafu baalya ku muti gw'okumanya ekirungi n'ekibi. Si ffe tulina okumanya ekirungi n'ekibi, ekitangaala kye kirina otutumulisiza. Olwo ne twawula okusinziira ku kitangaala kye kimulisa, ne twawula nti wano tubadde mu kizikiza. Kuba ekitangaala kyo ekimulisa, ekizikiza kitandika okuddukawo. Ekizikiza okudduka bwe buzibe bw'amaaso okuvaawo, kuba muzibe aba alaba nzikiza yokka. Kati ensonga lwaki bangi tebakkiriza kubikkulirwa? Kati toggwamu maanyi ng'olina b'oweereza ekigambo, olaba tebabitegeera, ate mubadde nabo ebbanga, mukoze nabo. Nedda, mulaba muli kimu mu mubiri, naye emmeeme za njawulo. Waliwo emmeeme eyaniriza amazima, waliwo alina ennyonta y'okutegeera amazima, waliwo atalina nnyonta. Wano ku mubiri tweraba nga ffenna tuli kyekimu n'abalina ebigendererwa eby'enjawulo. Naye ekitangaala tekiyingira mu mmeeme we kitayanirizibwa. Omuntu alina okuba ng'akkiriza amazima, olwo ekitangaala ne kiyingira mu ye, ne kitandika okumulisa munda mu ye, n'atandika okulaba. Kubanga amazima Mukama agatuwa ffe abantu ku bwereere. Tebagasoma mu ssomero nga wola mu Bible College nti genda osome bakuwe diguli, genda mu theology ofuuke kakensa, osome nnyo ebya Katonda ofuuke dokita nga wakugukamu, ofuuke profesa. Nedda, amazima nga buli kintu ekiva ewa Katonda kya bwereere. Nga bw'olaba empewo gye tussa, nga bw'olaba omusana ne gwaka, buli omu n'afuna ekitangaala. N'amazima bwe gaba gajja, Mukama agaleeta ku nsi nga ga bwereere. Omuto awulire, omukulu awulire, ebitonde byonna eby'obujulizi byonna biwulire. Nga si bya ku ssomero nti atalina ssente tajja kgenda yasoma abitegeere. Nga si bya kusooka kufuna bannasayansi ne bakakensa. Nedda, ebya Katonda bijja mu butonde. Nga temuli magezi ga muntu. Era nga Katonda wagamba nti eggulu liggwaawo n'ensi eriggwaawo, naye ekigambo kye kigenda kusigalawo, tekiriggwaawo. Nga olwaleero twogera ku Adamu, twogera kuba kati njogera ku Adamu kubanga olaba nti ebbanga ddene kuva Katonda bye yatonda, naye n'olwaleero mu kigambo kya Katonda tumwogerako. Naye teri kitabo kyonna kiri bweru wa Katonda ky'oyinza kgendayo n'otegeera ebyakwata ku Adamu. Kabonero akalaga nti byonna eby'ensi biriggwawo, naye ekigambo kye kirisigalawo. Teri banoonyereza bajja kugamba nti mu byafaayo, mu history, mu bino baazudde bya Adamu. Tewali agenda byogerako, naye mu kigambo kya Katonda we twogera ku Adamu ne bwe yali afaanana. Kabonero akalaga nti ebya Katonda ekigambo kye tekiriggwaawo, naye eby'ensi byonna byonna biriggwaawo. Byonna byonna biriggwaawo. Kati amazima go ga bwereere, tugafunira bwereere ng'empewo gye tussa, ng'omusana, ga bwereere, tebagagula na ssente. Kati waliwo abatakkiriza mazima n'okubikkulirwa kuba bo tebaguze na ssente. Bo bamanyi amazima balina kusanga akatabo nga ka ssente nnyingi nnyo nnyo nnyo. Kati bawulira nti akatabo ka ssente nnyingi, ate bo ne balyoka bakkiriza. Kati n'olw'ensonga eyo tuli mu kwogerako olwaleero ku bubaka lwaki tebakkiriza kubikkulirwa. Oleme kuggwamu maanyi gy'oli ogambe mu bantu 10 ne nvaayo omu yategeera ebigambo bino. Oleme kuggwamu maanyi ogambe lwaki baganda bange tebabitegeera, lwaki omwami tabitegeera, lwaki omukyala tabitegeera, lwaki pasitawo tabitegeera. Ensonga zezo ze tuli mu kwogerako olwaleero.
bino byama byakwekebwa. Ate n'ekirala bangi tebeeteeseteese kwaniriza mazima munda mu bo, nga n'ekitono nnyo kye balinga baaniriza ekitono bwe baba bakinyonnyola abalala bakyusa ebigambo n'amakulu agabirimu, balyoke boogere ebigambo ebyo babigabane n'abalala nga balina ekigendererwa kyabwe eky'okufuna amagoba n'okwefunira ebitiibwa ng'abantu. Kati buli lw'oyagala okwefunira ekitiibwa ng'omuntu ogenda kukyusa ebigambo n'amakulu gaabyo. So ng'obulamu obubeera mu mmeeme bwe butusobozesa okulaba amazima, kuba emmeeme eno bw'efuna ekitangaala kye kigimulisiza n'etandika okwetegereza n'okusinziira ku kipimo ky'okwagala okubeera mu muntu. Bantu ba Katonda abalungi, obulimba bwonna bujja kukoma, naye amazima gagenda kubeerawo emirembe n'emirembe. Buli kya bulimba kigenda kukoma, naye amazima gajja kubeerawo emirembe n'emirembe. Leero twogera ku baweereza ba Mukama, ne twogera oba ku Dawudi, ne twogera oba ku Pawulo, naye ng'abantu ababaddewo ab'ensi emirembe egyo gyonna bayitirivu naye tetuboogerako, kubanga ekigambo kya Katonda, bano abalina ekigambo kya Katonda munda mu bo kye kikyaliwo nga kiramu n'olunaku olwaleero. Ekyo kitulage ki ekibeerawo mu maaso, nti ekigambo kya Katonda kiribeerawo naye obulimba tebulibeerawo era tebulijjukirwa. Ne we tulabulabi lugero, ne tulabulabi obulamu bwa Nuuwa n'amataba bwe gajja, ekyo kyokka kitulaga, kiraga ffe ne kiraga n'ebitonde byonna 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 nti akaseera kajja kutuuka obulimba bwonna ku nsi bulisaanyizibwawo. Naye abo abagoberera obulimba era balisaanyizibwawo n'obulimba obwo nga bwola bwe kyali ku mulembe gwa Nuuwa. Naye amazima Nuuwa ge yali ategedde munda mu mutima gwe, amazima ago Nuuwa ge yali ategedde n'agakkiriza gaamuwonya. Amazima ago ate ng'amazima ye Kristo, ly'ekkubo, ge mazima bwe bulamu. Ye Nuuwa ekyenjawulo yategeera mazima ate n'agakkiriza. Naye amazima ago Nuuwa yagoogeranga eri ebyalo byonna, ensi yonna etegeere, naye Nuuwa talina gwe yagaana kuyingira mu lyato. Bennyini abaagaana amazima, akaseera k'amazima okugezesebwa agaali munda mu mitima gyabwe ne basangibwa nga balina kusaanyizibwawo, ng'amazima agaali bayambye okuyimirira nga tegali mu mitima gyabwe, naye nga baawulira be baagaana okukkiriza. So ng'amazima ago ye Kristo, ly'ekkubo, bwe bulamu era ge mazima eri emmeeme zaffe. Bangi tebakkiriza kubikkulirwa kuba munda mu mitima gyabwe tebalina kuyaayaana kuwulira kuva eri Katonda. Tebalina kuyaayaana kubanga omuggo gw'obulamu gwo gujja gunoonya wali oluzzi we gusobola okutuula. Omuggo gw'obulamu gwo gujja kunoonya okwo okuyaayaana okw'omunda okw'omutima okwogera ne Katonda nga okirina munda mu ggwe oyaayaana omanye Katonda. Omuggo gw'obulamu gujja awo we gutuula, lwe luzzi olubeera mu mutima gw'omuntu. Kati atalina kuyaayaana okwo amazima tagenda gakkiriza, kuba amazima ye Kristo ate mugga gwa bulamu. Kati gulina we gugenda kujja gutuule mu mutima, watali kifo kyagwo, watali luzzi, watali nnyonta. Bantu ba Katonda abalungi, n'ekirala bangi tebakkiriza kubikkulirwa kubanga amazima gategeerebwa mutima. Amazima gategeerebwa mutima. Olw'okuba amazima gategeerebwa mutima, bangi bawulira n'amatu naye si na mutima. Era amazima gano ye Kristo, era Kristo yekka ye musomesa. Yekka yekka ye musomesa eri abo abawulira eddoboozi lye, eri abo abayaayaana okufuna enkolagana naye. Yekka ye musomesa, kyova olaba tugamba amiina. Ye Kristo ye amiina, nga wola mu kubikkulirwa 3:14, ye kennyini ye amiina. Kati bwe tugamba amiina tuba tuli mugamba muwulidde eddoboozi lye yayogera nange. Ekyo kye tulina okuwulira tulyoke tugambe amiina, lwakuba eddiini y'ensi bakyogera bwogezi. Naye nga amiina olina okuba ng'osoose kuwulira nti Kristo yayogera, n'omanya yayogera naffe. N'omanya mu mutima gwo nti Kristo yayogera, n'olyoka ogamba amiina. Amiina oba otegeeza Kristo. Kati w'ogamba amiina oba oli mugamba ntegedde,
mpulidde eddoboozi lye yayogera nange. Bantu ba Katonda abalungi, ye Kristo abeera munda mu mutima, si mu magezi, si mu ndowooza, si mu kamwa, abeera munda mu mutima Kristo. Era okuyita mu kuyaayana okubeera munda mu mutima, okuyaayana okuwulira eri Katonda, ekyo bwe bukakafu obulaga nti oyagala Katonda era olina okukkiriza mu Katonda, kubanga okukkiriza okwo okubeera mu ggwe kukuleetera okutandika okubuusabuusa buli ky'omanyi tekiva eri Katonda. Ne baba nga bakwetoolodde bo bye bakkiriza, gw'otandika okubuusabuusa n'ogamba naye kino tekiva eri Katonda. Gwe okimanya munda mu ggwe n'ogamba naye kino tekiva eri Katonda. Kati okukkiriza okwo n'okwagala kw'olina eri Katonda byongera okweraga mu kuyaayana okubeera mu mutima gwo, byongera okweraga muli. Bantu ba Katonda abalungi, tulabanga mu Bebbulaniya 5:12 Pawulo yali ayogera n'Abebbulaniya n'abagamba mu kaseera kano mwali badde basomesa, naye mukyetaaga amata ag'ekigambo, si mmere engumu. Nga Pawulo kye yali ategeeza, yali ayagala obbawulira ebigambo eby'okubikkulirwa, naye ng'alaba si beeteefuteefu, okutegeera amazima ago. N'agamba mu kiseera kino mwali badde basomesa, naye mukyetaaga amata, si mmere engumu. Pawulo ng'ayogera n'Abebbulaniya mu Bebbulaniya 5:12. Kati bangi bagaana amazima gano kubanga tebasobola gamenyaamenya kuyingira munda mu bo. Nga olaba omwana omuto bw'omuwa ennyama agirumaaluma naye tagimira, kati eba tegenda mugasa munda mu ye, eba tegenda mugasa n'akamu. Kati n'abo bangi abawakanya okubikkulirwa ne batakkiriza, munda mu bo bawulira ng'ekigambo tekimenyemenyebwa kuyingira munda mu bo, bawulira ng'ekyo tebakiwulira mu bo, kubanga tebali mu kuwulira n'omutima gwabwe. Era bangi abawakanya ebigambo by'okubikkulirwa ne bawakanya amazima, ensonga ebeerawo nti tebalina kukkiriza era tebalina kwagala eri Katonda, wabula balina okukkiriza n'okwagala mu bantu bannaabwe. Okukkiriza kwabwe kuli mu bantu bannaabwe, era n'okwagala kwe balina kwagala eri abantu banga abasumba baabwe baane, si Katonda. Okwagala bakulina eri abo be bamanyi, be batunuulidde, be bataddeko amaaso gaabwe, balinamu essuubi, naye si Katonda. Kati abantu bwe bati amazima bagawakanira ddala kubanga tebataddeyo mutima eri Katonda, wabula bagutadde eri basumba baabwe. Kati balinda ebigambo ebyo byokka ebinaaba nga byogera ku abo be batunuulidde lwe bajja okukkiriza. N'olw'ensonga eyo toggwamu maanyi oba olina b'obuulidde ne batakkiriza mazima, toggwamu maanyi, kuba zino zonna ensonga Mukama abazitulaga tutegere ki ekiri munda mu bo, lwaki tebakkiriza mazima, tutegere ekiba kigenda mu maaso munda mu bo. Abo bangi abawakana, nga wola Abafalisaayo bawakanya Kristo, n'olwaleero abawakana, kabonero akalaga nti omwoyo eyali mu Bafalisaayo ye mwoyo y'omu yali ne mu bano. Y'ensonga lwaki ebibuuzo byemu bye babuuza, kubanga leero bagamba ffe tugoberera abasumba baffe, abasumba balina obumu. Abalala bagamba waliwo abasumba betumanyi abaluddewo ab'amaanyi, ani taata wo w'omwoyo, kwabo ogoberera ani? Kati abalala nga bagamba lwaki temugoberera abakadde, abaluddewo bapasita, abaludde mu by'obubulizi abakadde. Naye tulabe Yesu Kristo mu Matayo 20:23. Tulaba nti mu Matayo 20:23 bakabona abakulu n'abakadde aba yeekaalu ne bajja eri Yesu ng'ali mu kusomesa, ne bamubuuza, oggyawo obuyinza obusomesa ebyo? Kuba lwaki baamubuuza ebyo? Abakadde b'ekkanisa baabuuza Yesu ng'asomesa, oggyawo obuyinza obusomesa ebyo? Ensonga lwaki baamubuuza, bo baali bakimanyi nti bo nga bakabona n'abakadde be balina okusomesa abalala basomese ebyo ebyabasomesebwa abakadde ne bakabona. Kati nga balaba Yesu si byasomesa, ogamba si kyekitabudde n'abaleero ababadde abasumba okumala emyaka n'emyaka, nga ne batataabwe baali basumba ne bajjajja baabwe. Era ekibatawanya kyekyo, beebuuza lwaki bano tebagenda mu maaso mu njigiriza eno ebaddewo okuva emabega yonna. Kati mu Matayo 20:23 era Abafalisaayo kye baabuuza Yesu nga bagaba obuyinza obujjawa,
nga bamanyi bo be balina okuwa abalala obuyinza okusomesa ebintu kyonna kyonna mu yeekaalu. Era olaba ne Matayo 15:2 nga babuuza Yesu lwaki abayigiriza abo tebagoberera obulombolombo obw'abakadde. Kati n'olwaleero bangi bali mu kugamba naye lwaki tuva ku bintu ebikadde bye twaliko? Njagala kukubuulira nti oyo alibaalumiriza Abafalisaayo abaali babuuza Yesu lwaki abayigiriza abo tebali ku bulombolombo bw'abakadde. Y'omu yalirumiriza oyo ali okwogera leero ng'agamba ffe okuva edda n'edda bino bye tumanyi era bye tujja okukola era bye twali tumanyi. Kati ng'Abafalisaayo baali ku mulembe gwabwe, n'olwaleero naffe ku mulembe gwaffe waliwo abo abalimu omwoyo yali mu Bafalisaayo. Nga bw'olaba mu Matayo 26:59 bakabona abakulu n'abakadde n'akakiiko konna ne baleeta obujulizi obw'obulimba nga bawaayiriza Yesu basobole okumutta. Matayo 26:59 bakabona abakulu ab'omu yeekaalu abakadde, akakiiko konna baleeta obujulizi obw'obulimba eri Yesu nga babuleeta ku Yesu asobole okuttibwa. Kati ekyo kikulage nti tebagenda kuwakana bwakanyi, wabula balituuka n'akaseera ne banoonya obujulizi obw'obulimba batuwaayirize. Naye baba tebawaayiriza ffe, bawaayiriza Kristo oyo ali munda mu ffe. Kati kiri ekyatuuka ku Kristo kye kiba kigenda mu maaso ng'era kibeerawo kituukirire kuba obulamu bwonna bwa Kristo lwali lugero nga lulanga ekigenda okubeerawo. Lwali lugero. N'olw'ensonga eyo toggwamu maanyi ng'olina bw'obuulira nga bawakana nga tebategeera bigambo bino. Bwe tulaba mu Matayo 27 tulaba nti ku makya bakabona abakulu n'abakadde ne bajja nga bazze nga bali mu kuwaayiriza Yesu Kristo ng'era kye banoonya Yesu bamutte. Naye wulira ekigambo kino, Matayo 27 bagamba nti ku makya bakabona ne bajja ku makya. Ekyama ekiri wano nti ku makya bwe budde ng'enjuba evaayo omusana gujja. Ku makya bwe budde ng'ekitangaala kivaayo kijja, nga wabadde kizikiza kiro, kati nga obudde bwa ku makya kitegeeza ekizikiza kigenda, omusana guli mu kuvaayo. Kati ekitangaala nga kivaayo bakabona we bajjira n'abakadde nga bajja nga bagala Yesu attibwe. Kati naffe ekiseera ng'ekitangaala kiri mu kuvaayo bwe budde obw'oku makya, nga mu mmeeme zaffe mu mmeemeyo nga kiseera obadde mu kizikiza, tubadde mu kizikiza ebbanga, naye kati nga enjuba eri mu kuvaayo budde bwa ku makya, bakabona be bagenda okusitukira n'abakadde nga bwe kyali ku Yesu ng'ekitangaala kivaayo kiti, ensi etandika okulaba ekitangaala, bwe bagenda okusitukira bakabona. Kyekyama ekyo ekiri mu Matayo 27 awagamba nti ku makya bakabona abakulu n'abakadde lwe baasituka nga baagala Yesu attibwe. Bantu ba Katonda abalungi, teweeraliikirira ng'olina bw'obuulira nga tebakkiriza, teweeraliikirira. Yesu yayogera n'abagamba ebigambo by'ayogera tebabikkiriza kubanga tebalina kifo kyabyo munda mu bo. Kati naffe ebigambo bino bye twogera byabatono. Lowooza ku budde bw'omaze ng'onoonya Katonda omutima gwo gwonna n'oguwaayo. Kati oyo ataguwaddeeyo nga bwe wawaayo osuubira anaategeera ebintu bino nga gwe oba obitegedde? Kubanga by'oyiseemu ng'onoonya Katonda, Omwoyo Omutukuvu byakujjukiza buli lw'owulira okubikkulirwa, akujjukiza by'oyiseemu, obujulizi bw'oyiseemu, ebintu eby'enjawulo by'oyiseemu. Omwoyo Omutukuvu by'aba anolondamu n'akujjukiza, kino ekigambo ky'owulira kisobole okuyingira munda mu ggwe. Kati oli atalina lugendo lwazze lwayitamu, Omwoyo Omutukuvu tewali kyagenda kusinziirako amujjukize, kuba Omwoyo Omutukuvu akujjukiza ebyo ebiri munda mu ggwe, takujjukiza biri bweruwo. Era kati kino ekigambo kye twogera, waliwo awuliriza essaawa zino naye nga munda mu mmeeme ye awulira essanyu, awulira ayagala awulira ekigambo ekiddako. Waliwo n'awuliriza kati naye ng'awulira obusungu buyitirivu, alaba ng'abasumba baabwe ebitiibwa ebiri mu bavaako. Waliwo awulira kati ng'alina obusungu buyitirivu, ng'abadde apulaninga kukola kyaki, ate alina omusumba gw'ayagala okubeera wansi we, nga naye alina obuweereza bwe yeegomba akole ng'obwo. Kati wawulira bino n'agamba ate kyaki
ndaba nga ate ezigenda n'okuvaawo. Kati ye ng'ali awo awulira busungu, amaze emyaka mingi nga bizinesi gyagala kukola kyaki, naye avuga emmotoka ennene ng'era byalaba abasumba bye bakola naye nga byasuubira. Kati ye bw'awulira buno obubaka ate ye anyiiga bunyiizi. Bantu ba Katonda abalungi, bino ebigambo byabatono ddala. Era Pawulo biseera bingi olaba nga Pawulo we yagenda mu Bakolinso, olaba ekitabo ky'Abakolinso ekisooka 3 olusooka, Pawulo ng'ayogera nabo n'agamba nagasobola kwogera nammwe ng'abantu ab'omwoyo, naye njogera ng'abantu abali mu magezi ag'omubiri, era njogera nammwe ng'abato mu Kristo. Ebigambo ebyokwogera birina ebyokubikkulirwa, naye nga n'abagala tasobola kwogera nabo ng'ayogera n'ab'omwoyo. Niwola Peetero ekisooka 2:2, ng'abaana abato muyaya n'okufuna amata ag'ekigambo gabayamba okkula. Kati bino byonna omuntu oyo asobola okugaana okubikkulirwa ne bino byennyini nga tabitegeera, kubanga aba ayagala asome ebigambo era abiwulire ng'ali mu mubiri. Kati ate ggwe ng'oyogera eby'omwoyo. Bangi abawakanya ekigambo kya Katonda, bangi abawakanya okubikkulirwa, kubanga bo balaba ng'okubikkulirwa tekubaweereddwa mubiri na musaayi. Mubiri na musaayi nga kyentegeeza si magezi ga buntu, ate bo baagala kiweereddwa magezi ga buntu. Bantu ba Katonda abalungi, tulina okutegeera nti enjigiriza z'eddiini singa zaategeera amazima zaalisaanyizzaawo amazima, kuba enjigiriza ez'eddiini zo zaagala ekyo ekyakolebwa abantu. nga olaba amadiini g'ensi nti sisitimu yonna ekolebwa bantu, ki kye banaagoberera, ki kye baagala abantu bakole, abantu basobole okusinza abantu bannaabwe mu butamanya. Ekyo ekitiibwa kyolaba abantu kye bawa paapa, kye bawa baani, kye bawa baani amadiini ag'enjawulo, kye baba abakulembeze, ekyo ekitiibwa kirina kuba kya Katonda. Ekyo ekitiibwa kiba kya Katonda. Era n'ekitono kye bategeddeko bagenda kikyusa n'amakulu gaakyo, basobole okukisomesa abalala n'emirembe eginaddako, bakibasomese mu ngeri nga kikolera ab'amadiini amagoba, ate kibaleetera ab'amadiini abantu okubawa ebitiibwa ebyali badde ebya Katonda, naye si kuwangula mmeeme. Bantu ba Katonda abalungi, tulina okumanya nti omuggo gw'obulamu guva ku nsibuko wokka, ate ng'ensibuko eyo tekolebwa mikono gy'abantu. Omuggo gw'obulamu guviira ddala ku nsibuko, naye nga ensibuko eyo tegiba nga gyakolebwa emikono gy'abantu. Kitegeeza naffe enjigiriza gye tulina okugoberera erina okuba nga si abantu, teyakolebwa magezi g'abantu nti olina okugenda mu Bible College n'osoma diguli 3 n'ofuuka kakensa. Eyo mu Bible College ojja kumanya ebikwata Katonda, naye si Katonda. Naye ojja kumanya bikwata bukwasi Katonda, naye ng'ojja kuba tomanyi Katonda. Okutegeera amazima, omuntu alina okusooka okufuna enkolagana ne Katonda, kuba Katonda y'ensibuko. Kati okufuna amazima, sooka ofune enkolagana ne Katonda, otandike okuwulira okuva eri ye. Gwe kennyini olyoke okakase nti ddala ky'ofuna kiva eri ye, ye y'ayogera naawe. Kubanga jjukira Mukama waffe Yesu Kristo atugamba mu Matayo 6:6 n'agamba oba osaba yingira mu kisenge kyo oggalewo oluggi. Kino Yesu yali ayogera mu ngeri ya lugero, kuba jjukira Yesu ye yayogera n'agamba nti awatali lugero teyayogera kigambo. Kati wagamba mu Matayo 6:6 n'agamba woba osaba yingira ekisenge kyo oggalewo. Olwo kitaffe ali mu kikyama ye awulire, era ye asobole ate okuddamu n'okkuwa ate mu lujjudde. Kati Kristo wano okugamba nti galawo ekisenge kyo osabe mu kasirise, yali ayogera lugero, ng'ekisenge kyo ategeeza mutima, ng'ategeeza bw'oba osaba, kuba atandika agamba yingira. Kati kitegeeza genda mu mutima gwo, va mu birowoozo, va mu ndowooza yo, genda munda mu mutima. Ate n'agamba oggalewo oluggi, yingira mu kisenge kyo oggalewo oluggi. Okuggalawo oluggi nga bw'olaba nti oluggi we luba luggale oba olengera ebifo ebweru n'ebifaayo byonna oba biraba, naye bw'oggalawo oluggi ebyebweru
oba tokyabiraba. Kati kyategeeza nti naffe we tuba tugenda okusaba emitima gyaffe tugijje ku bintu ebyebweru n'endowooza. Tolowooza nakuba kwetoolodde wonna wonna. Bw'oba osaba tolowooza bakwetoolodde bafaanana batya, wayambadde otya, bambadde batya, tobirowooza nako. Olwo ye mu mutima ojja kusaba, Katonda era ajja kukuddamu. Kristo awulira ssaala eri mu mutima, Kitaffe awulira mwana we abeera mu mutima wokka wokka, era mu mutima wokka w'owulira Katonda, era ne Katonda w'akuwulira, ye awulira mutima nga bwe gwogera, era mu mutima bwe tubeerera kimu ne Kristo. Mu mutima Katonda w'awulira eddoboozi lyaffe, era mu mutima bwe tusabira mu mwoyo ne mu mazima. Mu mutima kati eno ensi yo eyagala osabe mu mubiri, ekifo ky'okubeera nti oggalawo obeere mu mutima, osabire mu mutima, oggalewo oluggi oleme kufa ku bikwetoolodde. Kati ye Sitaani ng'aleeta ebikwetoolodde, otandika okujjukira engatto ennungi ennyo gy'oyambadde, abantu bayinza ogirinnyako, kati n'otandika okuba ng'osaba naye ng'ebirowoozo byonna biri ku ngatto gy'oyambadde, olugoye nga muli oli mugamba oba baalulabye nno, ye oba munda saatudde ne ku bintu ebicaafu. Awo oviira mu kusaba n'ogenda mu kinaabiro n'osooka weekebera olugoye oba luteredde. Kati olwo Sitaani ye yakuwambye edda ekifo ky'okusaba oli mu kulowooza ngeri gy'ofaanana, oba wanyumye oba tewanyumye. Kati we tuba tusaba, sabira munda mu mutima. Kyenvudde njogera kino, n'okuwuliriza ekigambo kya Katonda, wuliriza munda mu mutima gwo nga totunulidde byebweru, nga totunudde magezi gonna g'ozosoma okuva mu Nassale ebikwata Katonda. Olwo lw'ogenda okutegeera okubikkulirwa. Kati bangi bawakanya ekigambo kya Katonda, tebakkiriza kubikkulirwa kubanga tebayingira munda mu mutima gwabwe nga bawuliriza. Bawuliriza n'amatu gano ag'omubiri, olwo ekigambo ne kibayitako eky'omutima. Ne wobeera mu bantu bangi nnyo, munda mu mutima gwo gw'osobola okuggalawo eri amaloboozi gonna munda mu mutima gwo, n'otandika okusaba Katonda, n'otafa ku bikwetoolodde, biki bye boogera, biki baliko, baganda bo bagamba ki, baani bagamba ki. Munda mu mutima gwo Katonda ye ssaala gy'awulira. Kyava tugamba Matayo 6:6, bw'oba ogenda kusaba yingira mu kisenge kyo oggalewo. Bino byonna bya lugero, yingira mu mutima. Kati n'okuwuliriza ekigambo kya Katonda olina kiwuliriza na mutima gwo, olwo lwe kigenda okugasa. Kati bangi tebakkiriza bigambo bya kubikkulirwa kubanga tebawuliriza na mutima. Ate nga Kristo ye awuliriza na mutima, era ye awulira mutima, tawulira kamwa. Kristo awulira mutima, kuba wano ku kamwa osobola okubuzaabuza abakwetoolodde, era w'obanga togaddewo oluggi n'otunuulira bikwetoolodde, ebyo bigenda kuziyiza essaala yo. Obenga ekifo ky'okusaba omutima guli ku bikwetoolodde, oli mu kulowooza w'ofaanana, abakutunulira kati bakutunulira batya, kwegamba ebyo ne biba nga bye bikutwala. Naye ekigambo kya Katonda olina kuwuliriza na mutima, olina kuwuliriza na mutima. Ye Sitaani ky'ayagala, ayagala bw'oba osaba otandike okufa ku bintu by'oyogera mu kamwako, amaaso go bye galaba, ndowooza yo. Obenga togaddewo, olwo togaddewo oluggi, toyingidde mu kisenge, togaddewo oluggi. Yesu ky'agamba Matayo 6:6, ng'ogenda kusaba yingira mu kisenge oggalewo. Okuggalawo kye bategeeza amaaso gajje ku bikwetoolodde ebiri ebweru. Kyategeeza ebiri ebweru w'omutima gwo. Kubanga eno ensi yo kyeyagala osabe ng'otufudde ku biri bweru, naye Katonda ayagala osabire munda mu mutima nga totunudde bikwetoolodde. Olwo lw'ogenda okujja eri Kitaffe ng'omwana bw'ajja eri kitaawe. Kugamba nga olwo ogenda kusaba ng'omwana omuto. Bantu ba Katonda abalungi, olwo ogenda kusaba ng'omwana omuto. Bw'obanga essaala teva mu mutima, ng'eva mu kamwa, mu magezi, ng'osaba busabi na kamwa n'amagezi, ne bw'osaba essaawa n'essaawa n'oddiŋŋana ennaku n'ennaku, naye ng'essaala eri mu kamwa, mu bwongo teri mu mutima, essaala tetuuka eri Kitaffe. Essaala eba eva mu ndowooza, eba eva mu kamwawo, eba ya mubiri si mu mwoyo. Ate Katonda mwoyo, era tumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Kati bangi abatalina kutegeera ekyo bagenda kuwakanya okubikkulirwa. Tobavunaana, tobanenya, wabula ekiseera ekituufu lwe balisalawo okuwuliriza n'omutima, kwolwo balitegeera ekyo ekigambo eky'omutima.
kuba Katonda ayogera na mutima, kuba mu mutima Katonda watuula, kubanga mu mutima yateekawo ensi yonna. Bayibuli z'oluzungu endala zigamba he put eternity, yateeka ekifo ekitakoma mu mutima gw'omuntu kuba watuula. Naye essaala ez'okusaba n'akamwa n'endowooza ez'omu mubiri zigenderera kulaga bantu si Katonda. Era omuntu asaba nga kyagenderera bantu bamuwulire, era atandika okwogera ebigambo by'amanyi nti abantu bwe babiwulira bajja kutwala nti bino essaala y'amaanyi. Ayogerawo ebigambo kwegamba ebiraga nti essaala y'amaanyi, ateekemu ebigambo oba kutulanjegere oba kiki kwegamba ng'olwo afa ku bantu abamwetoolodde bawulire. Era zino essaala ez'akamwa ez'omu ndowooza ez'omubiri ze zireetera abantu okutandika okuvuganya. Oli waawulira oli kyayogera, naye naayogerayo kino, naawulira kiri, kati ne babeerawo nga bali mu kuvuganya ani asinga okusaba, ani asinga okusaba okulwawo. Kati oli azze n'asaba ssaawa nnamba n'amanya kati bandabye bantegedde n'asaba nnyo. Oluusi zino essaala ez'okamwa n'amagezi mu bwongo, abalala basaba bwe batyo nga banoonya mirimu. Ayinza okumanya nti singa nsaba we nti okumala ebbanga naddala omusumba n'ampulira, n'amanya asobola okusaba obwa intercessor nga yakulira ba intercessor, ng'amanyi bajja muwa ekifo ekyo lwa ssaala z'asaba bennyini ze bawulira. Kumbe ebyo ali mu kulaga bantu mu mubiri, naye ky'olaga Kristo oba olaga ye, si bantu. Era abantu tebasobola kumanya ky'oli, Katonda yabamanyi ky'oli. Naye abalala basaba essaala ezo ez'akamwa ez'obwongo nga kibagendera banoonya mulimu. Oli anoonya bwa intercessor, anoonya kumuwa omulimu ye prayer warrior, kugamba ayagala kumanyika ba church. Abalala banoonya na musaala. Ayinza okumanya nti church banoonya bwegayirizi, banoonya omuntu nga mwegayirizi waawo, kati ate ye ng'alaba talina mulimu, alaba ng'ogwo omulimu mwangu kugenda bugenzi wali n'okeerayo n'osaba essaawa nnyingi. Kati era omuntu we bamuwa omulimu ogwo ne bagamba gwe intercessor, gwokulira ba intercessor ba wano. Era ogenda okuddamu okumulaba nga ne waba atambula mu kkubo atambula ayogera anyeenya omutwe, okulaga ne bali abategedde nti ye intercessor, okulaga nti ye ali ku mulimu. N'ebyo bya mubiri bantu ba Katonda abalungi. Singa eddiini z'ensi zaali mu mwoyo, singa era boogera eby'omwoyo era ebiweebwa omwoyo era ebimanyika omwoyo yekka. Bantu ba Katonda balungi, bantu ba Katonda balungi, olwa ssaala ezo ez'akamwa ez'omu bwongo ez'abantu okusaba okuvuganya, bangi bakkiriza nti bakoze ekimala, era bangi beewuunya lwaki essaala zaabwe teziddibwamu okusinziira ku ngeri gye basaba n'emyaka gye bamaze. Era mu mitima gyabwe bangi si basanyufu, balaba beebuuza Katonda lwaki tabaddamu, beebuuza lwaki Katonda tabaddamu, beebuuza okubikkulira oba kujja kutya. Abalala beebuuza n'ebintu ebyo ffe nga tetubiraba, musumba waffe nga tabiraba. Naye nga bwe balaba emyaka musumba waabwe nabo gye basabidde naki n'ebintu bye basomye nabo enjiri gye babuulidde, ebbanga lye bamaze, bwe babitunuulira byonna ne bateeka ku minzaani ne balaba nga mu butuufu baali badde nga balaba ebintu bye basomesezza, bye basabye, ebintu bye basomye Bayibuli, balaba buli kifo ekyokusabiramu batuuseeyo, abasumba ab'amaanyi batuuseewo. Kati beebuuza naye Katonda nga tabaddamu. Kati mu mitima gyabwe si bamativu, balaba nga Katonda ataliiyo. Abalala ne basalawo ne batandika kwekolera bo kye balaba nti kye kituufu, nga mu bwongo bwabwe balaba ekituufu ye Katonda yabavaako oba taliiyo. Ensonga lwaki balaba bwe batyo, basabira mu mubiri. Kati bwe basaba, oli n'asaba nnyo n'akoowa ng'alaba yasabidde essaawa nnyingi, atuyanye, abuusebuuse, akoze eki. Kati mu mutima n'alaba nga si mativu, nga yeebuuza ddala n'ensaba bwe nti Katonda n'atanziramu. Kati ate waawulira ayogera okubikkulirwa, ate ne yeewuunya nnyo ate mu mutima gwe ng'awulira ekimulumiriza nti ebyo ebigambo bya Katonda, naye nga ye tannawulirayo n'akatono wadde akeefaananyiriza. Olw'ensonga tebasaba kuva mu mutima. Kati n'okuwulira ekigambo kya Katonda bwe kibeera, oyo atawulira na mutima gwe tagenda kukkiriza kigambo kibuulirwa nga kigenda eri mutima. Era oyo ajja kukkiriza bino ebintu by'olaba motivation
bano abasomesa ebya bizinensi naye ne bakozesa ennyiriri mu Bayibuli, ebyo ajja bikkiriza kuba byo babisomesa nga bya bwongo, nga bya mindset, bya kusetinga mind, ndowooza ya muntu, era oyo awuliriza n'endowooza ye, ebyo ajja bikkiriza. Naye ebigambo by'okubikkulira bya mutima, byogerwa nga bisindikibwa eri mutima. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, obubaka buno tubugabanye oleme kuggwaamu maanyi, bino ebigambo by'abatono. Ate ebigambo by'okubikkulirwa tetunoonya bagoberezi, by'abatono. Kati totya nti abamu tebabikkiriza, b'obeeramu, abooluganda oba mwami wo oba mukyala wo, gwabitegedde, fuba olabe nti okula mu mwoyo mangu, fuba olabe nti oyongera okuwulira okuva eri Katonda, gwe kennyini Katonda ng'ayogera naawe. Mu mutima gwo ogenda kwewunyanga amazima ng'okubikkulirwa Katonda akutuweera bwereere, ate akuwa buli omu nga bw'olaba omukka gwe tussa, agutuwa buli omu, ate kijja mu butonde. Tekiriko kugenda kusoma ku ssomero, tekiriko bitiibwa nti olina kubeera bishopu, tekiriko kugamba nti taata we alina kubeera musumba, tekiriwo nti kwegamba. Katonda atuwa nga bw'olaba omusana ku bwereere, ate buli omu naye ye ayagala mutima gwaffe waba ayogerera, era naffe tuwulire na mutima, era tuggalewo oluggi eri eby'ensi bireme kutwala maaso gaffe na ndowooza yaffe. Yesu kyava agamba Matayo 6:6, bw'oba ogenda kusaba, yingira mu kisenge kyo oggalewo oluggi. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza.